Emambi yange esala Lucifer ye mwenyini nyini mwene. Lucifer. Yeah. Sitani. Mwene kenyini nyini. Zeze sawa ze zasinga otambulira ku nsi kuno. Esaawa ezo ng'emmambi esala ze saawa ze mwasinga otambulira era akasana akabeerayo mpaka ng'emmunyonyo eri ku ggulu nga ezikidde. Essaawa eyo Lucifer aba ayitanga alawuna. Essaawa eyo essuubi mwe ligwira, essuubi mwe likola ki? Mwe liyimukira. Era ye kati abeeraawo. Essaawa ezo mwakwatira ebirooto. Waliwo ebisituka bingi nnyo. Naddala ebitambulira ku nnyanja okusinga ne mu mpewo. Ze demons zisinga osituka mu kaseera ako. Ebitambulira ku nnyanja ne mu mpewo. Waliwo demons zitambulira ku nnyanja nga zo za nnyanja zokka. Nga zo za nnyanja zokka. Waliwo nezitambulira mu mpewo zokka. Ezitambulira ku nnyanja basically ezo omulimu gwazo omukulu ezo ze ziyingiza abantu okuinitiating abantu ze zikuba ebituli mu kiseera ne mu kifo wakye omuntu kyakyandiise nga poto. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulile Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna. Kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange e Wakiso Kasengejje Road. Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Ku MRLife kwetuli amanya abampita Rwimasa oba osobola okumpita Metani Bongo. Weewaawo twebaza Mukama olw'obulamu buno, twebaza Mukama olw'ekisa, twebaza Mukama olw'omukisa gwatuwadde n'olwaliro okutuuka gy'oli. Tumwebaza kubanga ebyo byonna bikoze lwa kisa, bikoze lwa wankinyonnyole ntya wadde nga waggulu wa byonna mbeebaza mmwe abatugoberera ambeyitira mayinja gaffe saaga ag'omu nsonda wabula ga mayinja agasinga amayinja gonna omuwendo. Mwebale kutwagala, mwebale tugoberera, mwebale tuwaamu mukisa, mwebale tuwuliriza. Nze nzikiriza nti bwe tunaagenda bwe tuti nga tuzimba famire eno okugaziwa, bingi tugenda kubiyiga, bingi tugenda kubimanya, ebuziba tujja kutuukayo ne waggulu wa byonna tulibanga Sawulo oba Po. Ku nkomerero bwe yagamba nti ddala byonna mbikoze naye ndi waddembe nnyo okubategeeza nti ntambudde olugendo olw'omuwendo, ntambudde olugendo lw'obwenkanya, ntambudde olugendo lw'okwewaayo ne waggulu wa byonna mpangudde. Tugenda kuwangula era ffenna tulituuke wa kitaffe alwatuyozeeyoze. Wadde ng'okuwangula tekiriko garanti. Wewe kwata obubi osobola okulemwa. Wewe kwata obulungi osobola okuwangulako akaseera still ate omulabe sitaani nabba obuwanguzi bwo. Kale luno lutalo tuli bajaasi mu bibira oba mu nsi ezajjula entalo. Kuba naffe abatakyasobola kutambula abakubiddwa omulabe sitaani
tugeze ebikompola bomu amasasi n'ebirala abafumikiddwa ebiso kiba kya bulyaza amaanyi bakkatira gwe omwana wa Kristo Kristo munnaffe Katonda munnaffe kiba kyankizo genda eri abo abaali ab'amaanyi bolaba nga bakola bubi obabuuze nti kiki tuleme kubasalira musango twetikke bannaffe paka nga tubatuuza mu nju ya kitaffe gwe olina omusumba omulabanga Robocop omulabanga machine ekyo nno kyabujega kyabwewussa ddi lwotwala time n'ofukamira n'osabira ku musumba oyo oba ku muntu gw'okyasinza okwesiga mu by'omwoyo ddi sitanya tagetinga abo ababede takuba bakaceere takuba banafu akwatira ddala oyo anunula abantu batwala mu Bwakabaka bwa kitaffe n'abakuba paka ku bigere byabwe abawa buli nsonga lwaki balina okuba ababi abawali nsonga lwaki balina okubivaako kakati naffe ate betubaleka mu bbanga tetubasabira tuba tubawaddeyo kale ng'omusumba we bwakusumulula akutuse mu nsi ensuubize naawe mbadde nkusaba oyongerere ddala okumusabira omusiibire olwo nno Katonda amwetolowezeko olukomera lwe omukulu sebo ye baliko kale sebo obulamu sebo embeera beera simbi webale kuba fresh buli kadde weewaawo abantu emboozi bayongerere ddala okugiraba bayongerere ddala okutulaga nti eno ekoma kukuba obubi emboozi negendera ddala mu ssomo erikyasinza okuba eryenkizo mu nsi yaffe abavubuka abato bawuliriza abakulu bawuliriza bamaama bawuliriza famire ziwuliriza abawuulu bawuliriza kwegamba emboozi eno tebodde muntu ekyo nkyebaliza Katonda ni waggulu wa byonna abantu beyongerere ddala okumanya mulimu era abamu abalina okuwa obujulizi mu comment section because recent nabaddewo nga ndi musomamu and people balaga nti kuba kinsanyusa nnyo nga wenjogera ebintu bino and waliwo abafuna information though abeera yera bali bias naye waliwo bo abafuna information and I hope omuntu wawulira gundi eno nga nawulira nga talina kyafunyemu biri ebintu biri either si omuntu omutuufu alina obuwuliriza obubaka buno tebayiye oba ekiseera kite kinnatuuka kubanga azuukuka wewa waliwo mukwano gwaffe Mutebi version yagambye nti Arabongo ndaba nnyo channel yo ndaba nnyo episode ku episode wadde nga ku channel yo njagala kikyusa agenda ndaba nnyo channel yaffe kuba si yange nzekka tukola amakulu nga nze nayo twegasse ndaba nnyo channel yaffe eno naye mwaganya okunnyonnyola ku movie waliwo movie jagala tunnyonnyole tutemeeteme ng'agamba movie bw'agiraba nalaba n'ebyoyogera n'ebyogerwa wano alabira ddala abantu bandi banga balina ekigendererwa nga balina kye baagala okuyisaawo okay omuganda nkamuddemu bwe nti I guess I saw that comment naye ku lw'ensonga nti mbu movies byebintu bisinga byenjogera kati biri portrayed awasinga ebisinga ebyokusaddaaka tubeerayo mu firimu nnyingi era buli mwaka bakolayo firimu nnyingi nnyo okusinziira mu biseera ebyenjawulo so movie gyayogerako ngitegedde era yafuluma guno mwaka so naye era yeekuusa ku gundi ina cults engeri gyeragamu engeri gye basaddaakamu n'ebintu ebyenjawulo nandyagadde ogisosootola naye olw'okuba nti mbu basobola tukwata copyright ate era already company nti obeera nga alinyirira ekintu kyabwe ate nga bannanyini mikutu kino kwe tukola that's why nti information ebiseera ebisinga ebeera nemu information nemujja empisa mu magundi amakusike nga saagala kuba bantu bamu kugimanya ngera abantu abagitegerayo bokka abasobola okutegeera ennyo naso okitegeera so byonna ebiseera ebisinga betwogerera nja kubanga abeere nga awuliriza nnyo nja kuba yajja kitegeera ze nja kubaako wembeera relevant okubanga muddamu mpolampola ya magezi nga tebasobodde gikwata kuba this information ebiseera ebisinga abantu balina information eri sensitive videos neno YouTube esobola zibanninga nezirestrictinga nezikwata so tulina okuba kwensi gye tulimu kati we are now opposing already ekintu ekitusinga obunene ntera nnyo bagamba nti Illuminati abantu balimo girowooleza nti akazimbe kali wali this is twogera kati ku kintu ekivuga ensi essaawa zino ffenna mwe bali mutuvugira okuleka abo kabokka abazuukuse ne bamanya nti kati there is something ekigenda masantandiko notisinga batagendera muyeye
naye essaawa zino biro betulimu tuli mu biseera omuyemwe gugendera. Weewaawo gwe mwana wa Katonda ali eyo, oyina woteeri, oyina semaduuka, oyina waka, menye kindeke ki tuli mulembe ogwajjula bakenkufu. Osobola okuba omukenkufu ng'osinziira mu buli sekita mwoli. Talemwa poultry, time up poultry, balunzi ba nkoko, balunzi ba nte, balunzi ba buli kinyonyi na kisolo ky'omanyi. Naye ekyenjawulo ku bantu bano kiriwa? Ekyenjawulo ku bantu bano kikino nti twagenda ne tutuula ne tugamba nti naye ebiragaradagala bikemiko nga bisusse. Ogenda n'olya ente nga bagamba ya myaka 2 nenga ddala ente ya myezi 6 nga bagipisa omudagala, nga bagipisa omudagala kikado kansa ne yeeyongera. Nolaba omwana nga akula mubiri nenga obwongo tebukula. Kiva kuki? Abaana okubaliisa ebidagala ebisusse. Eji gadagala, enkoko bidagala, menye kindeke kibidagala. Kakati Talemwa Poultry and Mixed Farm awe Wakiso Kasengejje bo bazze n'ebitunga biri organical. Enkoko bagiriisa emmere yaffe etali nnunge paka bwekula, olwo nno omwana bw'agirya n'agijjamu ekiriisa giryayo n'ebirala. Kakati gwe oyina woteeri ku kabeeyi akasaamusamba kubire ku namba z'essimu eziyitaawo wansi oba eziri mu kalanga akakayitawo bakuderivalingire olise kasitoma wo akakoko akomewo agambe nti bannange wali nali akakoko wali nenkalya ne wali naye akawali simanyi lwaki kansigalamu nnyo. Batalemwa Poultry and Mixed Farm tubeekwate. Ate n'ekirala twajja okumenyawo abafere mu buweereza buno. Omufere otumya amagi 15 n'akuwa 10 asatu nga 2 agabbye. Kati tulina okuyimusa balokole bannaffe. Buli mulokole munnaffe alina bizinesi gy'akola. Bwe tugyetegereza nga ddala yalokoka, si bigambo nga yalokoka, ffe wano tugenda kugiranga. Era tugenda bazikirira nti amugende wali, oli ye mwesigwa, oli yategeeza byayogera. So Talemwa Poultry and Mixed Farm mbakone mwakubira ku namba z'essimu eziri awo babikole. Temubeera awo ebintu ne bibatabukako kale omukulu twakoma wali ng'otulaga nti omufu n'omuntu omulamu tebalina we bakwataganira, tebalina we balina kukwataganira. Omufu bw'ayita wano omulamu ayite wali, omulamu bw'ayita wano omufu ayite wali. Era abantu bonna abadde bagala okuteekawo enkolagana n'abafu baba beeretera ebintu batasobola kumanaginga, baba beeretera obuzibu batagenda kumalako nabwo, beetaaga kusabira. Waliwo ero omu eyakoze comment ku show eno gye twasembeeyo okukola n'agamba wa omufu bw'abanga afudde mulokole oyo taba na buzibu. Omufu afudde nga mulokole ataba na buzibu, oyo ye osobola omusaba n'abaako n'engeri gyakulwanira entalo z'eggulu. Kansoke muddemu kati. Era nga we nabagambye nti omufu yenna omufu ekisooka omufu omutuufu si yalina okujja okwereeta yeye nga ye, wabula omufu oyo alina kumala kuyitibwa okujja. Era abantu saagala muwakane nti mbu tebasobola kuyita omufu basobola omuyita by the way najja nga yo yennyini ng'ojjako zino demoni zino zitambula, naye omufu nti mbu yandoosezza yakoze biki ekyo. Kati abantu banene abaafa nga batuukirivu abafudde nga babafiiridde mu Katonda abo nti mbu yandoosezza manya there is a question mark. Waliwo akeebuuza, it's not nti olwokuba yafudde mutuukirivu mbu tata mbu ne wandoosa ne wakola ki mbu yaba omutuukirivu. Nedda. Omufu mu bitabo byonna okuvuunika egulu n'okugivuunula, omufu tatuukirira muntu mulamu. Waliwo ekintu abantu batategeera kyenjadde nga nzigizaako balaga nti ffe demons zineno teziyina maanyi kulwazo nga zo. That's why ziyingira mu ddiiru n'abaki n'abantu sobola ofuna access ku bantu. Naye ate omuntu aziinako access newabeera tamaze kukola kyaziinako access, ensonga lwaki omuntu asobola okukeera ku makya
natandika okweraguza ekivaamu n'alogera ddala n'alogera ddala eddogo ne likwatanga abantu kubanga ye omuntu ng'omuntu naturally Katonda yakuwa eddembe eryo oba yakuwa obufuzi obwo kuzo. So omuntu ono agamba nti omuntu yafudde mulokole simanya nga abadde mugundi wano ng'asaabasawo yandooseza tokigeza. Tewali mulokole afa naddira abantu balamu. Tebakigeze ekyo tebakirowoozaako era they shouldn't trust that process kuba kati ekituufu wabye bali bajja n'agamba nti nze andooseza naye kati njagala mwegendereza ebbanga. Manyi Saani abagamba mugezi ate Saani yakyasinza obugumiikiriza abantu kye batamanyi. That's why nti eri wansi abantu abo bakolera ku budde nabagamba obudde ku yabwe kintu kikulu. Asobola okuleetera n'akusooka kugusa omwaka ogwo naye kiva mu mwaka ogwo nga ogenda ogoberera ebintu bino eby'omufolo okuba yali musabi ogenda obigoberera with the time olina buera obutono obwokola naye nga buera buno obutono obwokola mudda bwe buzimba ekinene ogenda otuuka okwegala okwejja mu kintu bannange ng'oli stack abantu olaka bagamba omulokole oyo yagwa naye ng'ate kiyinza n'otwala emyaka 5 nga gwoba tekimanyi naye nga ye azimba obutego gwe tomanya nti eno gyobugwamu naye nga abuzima mu ngeri etasobola kubeera notice kiringa ekkovu nga litambula lisi otambula notamanya nti liri mu ttambula wekanga oyinza ofuluma ng'olaba lijja lisonga mutuufu olaba there's no way wusaddisangano wayitawo saa zigenda obeera nga 7 ogenda okudde n'ogamba nga liraga lyayambuse nako ne liddamu ne ligwa. So Saani bwatu naye bwatega so kati omuntu talina kubeera yeeyibaala entimbu mufu yafudde mulokole biki ekyo tekiriiyo era ekyo kikyamu. Wano twali wano waliwo ebintu etwabuusa amaaso ate nga bikulu katwaga tukozese no episode digestinge ku episode ziri endala n'ebibuuzo by'abannaffe abatambula naffe. Emizizo gy'akasana gino ku Illuminati lwaki Illuminati agendera ddala maaso n'okuba n'emizizo kasana katatonda akasana kano kakola kiba Illuminati ne kabatabula oba kakola kiba Illuminati ne kabongera amaanyi Illuminati n'omugwako mu kasana ng'osobola omukuba eŋŋumi oba nga asobola okukuba eŋŋumi kiki omusana guno ne Illuminati bakwatagana batya? Kati ekisooka omusana guno entambula yaagwo yo kennyini bubonero era akasana kagwa mu munyeenyeemu balina gundi yaabwe zijukano juzi wambuza ku kiyitibwa zodiac calendar ezo ne zodiac signs though n'abaddugavu tetunababye embracinga nnyo oba tutegeera science abiriko naddala wano mu ggwanga lyaffe mu Buganda naye okwetolola amawanga agasinga naddala eggwanga erya Ethiopia kuba ate bali bo basivilizinga mangu nnyo wano mu East Africa okusinga ensi endala yonna era ebimu bigambibwa nti basooka n'Abamisiri okudevelopinga Aba-Ethiopia basooka Abamisiri okubanga babeera advanced. Abamisiri we bajja nga Aba-Ethiopia basanze bali advanced ne baddayo kate bo bano kibali ba advances ate bo ne bakyongeramu ddala. So ebyo biri mu philosophy. Kati akasana kaneeno ekisooka ddala nasooka ne mbagamba akasana akakutuuka mu 6 awo saawa ey'omukaaga eyo kasana kabi nnyo nti essaawa eyo waliwo ebisituka bingi nnyo naddala ebitambulira ku nnyanja okusinga ne mu mpewo ze demons zisinga osituka mu kaseera ako ebitambulira ku nnyanja ne mu mpewo waliwo demons zitambulira ku nnyanja nga zo za nnyanja zokka waliwo ne zitambulira mu mpewo zokka era egyo zitera okutambulira mu mpewo awo nawane era tulina amanya gazo ge tuziyita era ezitambulira mu mpewo ebiseera ebisinga ze zitera okubeera mu bantu bano osanga omuntu ng'alina olugambo nga naturally ng'oli tanaayogeranga bantu abo balina olugambo abatalina mmizi mu mimwa abatasirika era ezitambula ze zitera okujja abakazi zitera n'okugira the responsible abakazi ofuna miscarriages ezitambulira mu mpewo ezitambulira mu mpewo abaana okujjamu abakazi embuto omukazi n'ava omusanga yetafutafuna embuto ze tezinyweramu munda. So
Ezitambulira mu mpewo demons zitambulira mu mpewo zikola ebintu bingi era it's all about muntu kumanya nti kati ddi yensonga lwaki eddiini n'ey'obusiraamu ogiraba balina obuntu obuzizozizo bwe bakolakola obeera wano someddwa ogenda mu toyi someddwa okola wano someddwa omala okwegatta someddwa people they don't know but abo abantu balina okusinziira ku nsomesa balina kyeyatuukako neetegeera kale naawe omulokole nga bagamba buli kadde saba bayibuli ne bagamba musabe nga obutakoowa so ebintu ng'ebyo akasana kaneeno sorry omanyi waliwo okwata nga tuli ku omanyi oli mugezi nnyo kati ebiseera ebisinga ate mba njagala buli point enkulu tuleme kubanga abali emmera tuyita mu kwakwata tuli ku mizizo gy'akasana naate mbadde nsaba eno combination oginnyonnyole tudde ku mizizo gy'akasana tubalire ku dimoni ezitambulira mu mpewo netezikola dimoni ezitambulira mu mpewo zezino oli n'omusanga nga olugambo lwayina ku miziga alwanya buli muntu abako ne gudimoni okutambulira mu mpewo gwamwezza abantu abavaamu embuto biki naye peya ezzebweti ezitambulira mu mpewo ne ku nnyanja ate ezitambulira ku nnyanja ezitambulira ku nnyanja basically ezo omulimu gwazo omukulu ezo zeziyingiza abantu okuinitiating abantu zezikuba ebituli mu kiseera ne mu kifo wakye omuntu kyakyandiise nga poto nti okutambula okuva wano eno okudda mu gundi endala era ez'okunyanja actually it is one of the way yegundi ekyasinzemu ye sector ekyasinzemu demons enkambwe ddala ekyasinzemu demons ez'amaanyi era ezikyasinze okubeera influential ng'ogyeko zino zonna eziri mu nsozi eziriwa ezo ez'okunyanja nkambwe nnyo kati lwaki nkugambye nti ngase combination y'empewo n'ennyanja combination eyo ku nnyanja tosobola tambula tekusobola bbulwa mpewo buli kaseera ekola ki eyitako ebeerako era ebiseera ebisinga empewo esituka okuva ku nnyanja n'eryoka edda mu bantu kati gundi ezo zikolera wamu njukira ng'ebagamba bajjukizako ne mbagamba nti ono obwakabaka bwa sitaani bwazimbye oba bwe yazimba oba bwe yateeka ku nsi kuno bulina gundi ez'enjawulo bulimu levels ez'enjawulo nti osobola osanga kagambe nti nga wonaagamba nti muka tulina district tulina sub county tulina levels ez'enjawulo kati mulimu levels ez'enjawulo era demo zino zifugira mu bintu eby'enjawulo mu biseera eby'enjawulo mu budde obw'enjawulo zino ez'okunyanja bwesinkana n'ez'empewo nga zonna ziri ku nnyanja ki ekibaawo kati bino ebintu tebikola idinga tebikola idinga nti kunyanja kuwaako empewo kati okuba bwe kityo ekyo nkireese nti in a physical form but they all have different duties mbwakabaka bwa sitaani mukimu kyoyinza okulaba nga okwekubagana ate wajja omuzannyo buba bukozi gwe olabya nti mbu pasita ono nalangira oli eddogo naye ngaekituufu nga bonna bakola ki bakimanyi nekyebakola buli omu bakimanyi kyebakola babeera bagendayo ekituufu nanga neeribiisaine ne batandika okwerangira ye wali eri kati oyo omanya abantu bakola bwati ebiseera ebisinga aba atuuse abo kati nga ayagala bajja ku maapu ye ayagala bajja mu system mugenda sitaani jjukira muswaza ye tafa kyakuswala nabagamba njagala nnyo ennyimba za bugembe alina we yayimba n'agamba nti sitaani n'asituka n'agamba nti mukama abaana baabo bwe mbawa ebyange ate basinza ggwe n'agamba nti Charity ajjewe nafunamu ne bamuwa akasimu ogunene n'agenda mu church ng'agweti nebaza Yesu yampadde akasimu ne bajja n'abawa abaana bagenda mu masabo ne bafuna abaana bagenda mu church ne babatiza ba John abatuma ba Purity tawula Yohana ke bali batumye Lucifer kakasanamu era abantu bonna abakola ne sitaani kino bakimanye omuntu yina even nuba ngo badde okiyina mu ndowoozayo n'oli saddaaka family yonna n'ogimalawo okuswala gye at the end of the day waliyo agenda kuswaza sitaani muswaza
sitaani ajja kuswaza agenda era kasitofuuka of less importance owedde buli obwakabaka bwe bwakabaka tebulinga bwa Katonda nti mbu Katonda ogenda beera otuuka ekiseera ng'owulire okaze omukabire Mukama kiki nga tebitambula mpedde munsi tulanyimusa ewa sitaani gwe oba tosobola kweyimusa gwamanyi gwe obanga wajja oli ku 5 n'okukakwana mu 9 gaba takyakwetaaga eri amateeka amakulu agamu kugaliyo teri kulemererwa olemererwa otya era eba kutuma ekintu n'olemererwa cost eba nnene ewa sitaani tolemererwa ate teri kulemererwa teri gamba nti bakutumye ekintu ya kola paka bozirika tolemererwa ng'oteekamu ebyokulemererwa omanya obulamu buganye ebyo bikomyawo wasitaani tolemererwa. That's why avubuka bali myaka gyange mbagamanyo bino ebigambo oluusi we are determined okukola ebintu ebimu naye waliwo omuntu olina otuuka ekiseera nga kati nga you need maturity nabanyirako emabega maturity kyekategeeza ayo ekiseera nga etuuka nga you need maturity nga oba tolina maturity nga it is the only way to survive kichwa gikozese obwongo bwo buneeno bukozese yensonga lwaki Sitaani era atya nnyo abantu abali principled abantu nga balina principles omuntu ng'olina principles zo kizibu nnyo we all have different principles so osanga omuntu n'agamba nti nze sirya edda azadde batugamba nga muntu atalya mu kyalo nze sirya mu kyalo nze sikola kino nze sikola kino so buli muntu alina principles naye your principles should be in place etagenda kuleetera buzibu oba zirina okuba ku ddaala eryo nga omulabe tasobola ziwagguzaamu kuziyingiramu so ekyo ne kibeera nga kiri bwe kityo kakati tudde ku mizizo gy'akasana kuba we twazaawo okumenyaamenya abantu waliwo ennyingo z'okwatamu ate ne tuwumulirawo kolo ne tudda wano kumenya Bailuminati bano ku ssaawa 6 baba sharp ssaawa 6 nabagamba it's their feeding time bwe budde batera okuliiramu emizizo gyabwe kasana giba gitya awo tuli kati akasana kaneeno ekisooka okusinziira myezi egy'enjawulo mulimu emyezi egijja bwe kuba buli mwezi guliko katonda waagwo oba dimoni yaagwo kati giri 12 mwezi guliko dimoni saaba dimoni kati buli kasana ka buli mwezi tekafaanagana kasana k'omu Desemba sikeekamu n'ak'omu January sikeekamu n'ak'omu May oba March biba bwanjawulo kati tulina emyezi gya mirundi 3 ekuli ogwa June ne July ne Desemba emyezi egyo omusana gwagyo gwanjawulo ku myezi emirala era gye emyezi egirimu akasana akasinga okuba ak'amaanyi kati akasana ako kaba kasula physically wengamba physically mubuliwo mu buntu nga si mwoyo kaba kasula abantu baneeno Abailluminati physically abanyina emibiri bana batafa betwayogerako kati abo nedda abogundi abo ate abo gundi abo enajo abete bamujja mukuno omusana kale guno gwe musana ogw'abantu abo abalama abali physical kati nga gwe bwali nga tonnalokoka kati nganze bwe nnali so abo bebeera mu eyo gundi bebafuna amaanyi ku mwogo mwegi emyezi ku musana gw'ogyo emyezi kati omusana ogukyasinze okuba ogw'amaanyi era kino ekintu tekitatuuka but kituuka ebiseera ebisinga after something like emyaka nga 10 omusana ogw'omu Desemba eyo tebeerawo buli mwaka teguba buli mwaka kiratuukawo mu myaka nga 10 njagalayo omuntu mu myaka that is 2009 awo 2010 myaka ejaawo 2009 2010 2008 awo mwegyo emyaka zena action ali nkyali na mwana muto but there's a phenomenon yatuukawo it was at December naye eggulu lyonna kasana budde bwali bwaluggulo obudde bwonna eggulu lyonna kasana ensi yonna yafuuka ya yellow omanyi yellow pure yellow nga
nga yero nyini nga wanchi nga otunula otula buli kimu kifuuse yero ya kyatuka ekintu ekyo nzijukira kyatukawo nga ntegeera era it was a phenomenon twafena twakyewuunya so ebintu omusana ogwo nagwo tegutera kujjajja era actually tewe gujja ogutandika okwaka tegutera kulwawo kitera okuwangaala eddakiika sira kuba wakati w'5 ne 10 kisinzira kati eri we baali batusomesa batubuulira emisana ekyo kitegeeza wobadde okimanyi nti mulimu ennaku kati kankuwa olunaku ng'olwa Easter olwa Easter kati olunaku olwa Easter ogwo mwezi ogubeeramu Easter izitu guba gwakuna mwezi ki ogulimu Easter si gwakuna yeah. So omwezi ogubeeramu Easter omusana ku lunaku lwennyini olwa Easter lwe baateekawo olwa Easter omusana ogwaka ku olunaku nawo guba gwanjawulo ya guba gwanjawulo kati kambeeko abantu kye mbagamba abasinga musobola okugenda ne mubinoonyerezaako Easter abazungu baba bagikuza ngobadde okimanyi balina obumyu bo bagikuza nti obumyu nga bunoonya amagi gano nga ag'enkoko so there are different hidden meanings eziri mabega w'ennaku ezimu enkulu zitakola ki zetageera kati ku Easter balina kikatonda bakiyita Ishtar katonda oyo mukazi katonda oyo she's a goddess demon egira gondi kwegamba yetwala econtrollinga abantu abazaala then n'okuvaamu egundi egaba enzaalo ate esaana ozitwala aye n'okuzikyusa so katonda eki Ishtar ku lunaku olwa Easter abasinga eddiini tuluyita nti Easter ku lunaku olwa Easter ate baluminati lwe bakisinza Ishtar era omusana ogwo during that time ku lunaku emisana gonna bo babeerako emikolo gye bakola nga balina amaanyi ge bayambala kuba nagamba one of the greatest days business kisinga bakolera kwe kuzaaza. It is one of their productive sector nga babeera nga bazaaza nga baabuza kati ku lunaku lwa Ishtar era abantu abo kigodesa ekyo kidimoni ekyo bakisinza waliwo emikolo mingi nnyo egikolebwa ku nsi kuno ne wansi mu underground. Tuba tulina tutenda katonda waffe awangudde buli kimu akifufugaziza nga nabo balina kye basinzaawo kati abantu kiwangudde kyekiri kye nagamba abantu nti ebintu ebimu ate kati ebintu ebisinga babikyusizza ebintu nga we twali tubimanye edda si we biri kati ennaku kalenda zaffe zetutambulirako ennaku esinga zakyusibwa abantu abasinga tebakimanyi we are not noticing era timwewuunyanga abantu abamu nga ennaku ezimu abantu abamu nga lugenda tukola olunaku babakere ku makya bagambe nti ekituufu olunaku lwe mbadde nga musinzizaako wabaddeyo ekibadde nga kikolebwa emabega waalwo olunaku lw'olunaku weeruli we believe that day exists naye we are not certain lwaliwo ku lunaku ki oba we tubalabala ebiseera kalenda is this the exact day ennaku esinga bazikyusa naddala ennaku esinga okuba enkulu mu bukristaayo ennaku ngeza Christmas ennaku ngeza Easter n'ennaku endala zibasanyukirako ebikujjuko mweno mubeera mukuza Christmas temanyi bikibeera bigenda mu maaso eyo magombe bigenda maaso mubeera muli ku Easter mukuza timanyi ate bweno ku side endala era abasinga balowooza nti ennaku nga zi Good Friday ennaku ezo abantu baba bazicelebratinga balowooza nti wabeerawo ekyamaanyi kiba kikolebwa mu ggulu ennaku ezo zezikyasinza okuba dedesi era omuntu bw'aba asaba ku nnaku ezo asabire mwoyo ave ku bikujjuko by'ensi nti bannaye twagenze tugenda sinkana wano tugenda gira nedda ennaku zino Christmas mu ggulu kiki kyotegeeza nne kati kino kyenkugamba director guy kiki kyotegeeza ennaku zino kati wano era bino ebintu bibuzaabuza funa bulungi
Eggulo likimanyi nti olunaku Kristo lwe yazaalibwa lunaku lukule lutuuka balujaguza naye ku lunaku lwe lumu fe abantu wano ku nsi njagala nkubule nti ennaku ze twateekateekeramu okujaguza Christmas eggulu si lyezimanyi. Niko vije director guy ennaku eza Christmas wano size ennaku za Christmas mu ggulu. Yeah. Kakati tuno olunaku leka naawe kubuzaabuza abantu. Kati kikino kankikutegeeza. Olaba eggulu lino eno. Njagala nsooke ntangazeemu abantu wano kati n'ennyumba eko ekyandikibwa kye mbasuulamu. Kiri mu Isaaya awo ekyogera ku kusiiba. Okusiiba okutuufu. Weegendeza ebintu by'eggulu bino eno. Tebitera nnyo tambulira ku gundi. Ku bintu biri physical. Ensonga lwaki Yesu we yajja n'abagamba nti ku lunaku olwa Ssabbiiti ente weba egudde mu kinnya ogenda girekayo. Yabuuza Abafalisaayo baali bazze ne bamugamba bamubuuza lwaki okola ebyamagero ku lunaku lwe ate Katonda waffe yagamba tulina okuwummula. N'abagamba nti mbu olaba ente ng'egudde mu gundi ogenda girekayo efe lwakuba Ssabbiiti. N'amaliriza nga abagamba nti okukola obulungi ku lunaku olutukuvu si kiki kisinga okukwasa amateeka. Kisinga okukwasa amateeka. So abantu ffe wano ku nsi we have this system nti Christmas 25 Christmas naye gwe kimanyi tubisookera ku makya n'okeera n'ozuuka mu March n'ogamba nti nze luno olunaku ndweyawulizza lwani lwa Kristo wange kanjukire Kristo yazaalibwa. Kandujjukire okya nti olunaku lusobola okukya olunaku lusobola okukya n'ogamba nti mbu nze katono olunaku lwange lwengendo osinza Katonda wange ndweyawulidde lunaku lwengendo ovummulanga luno olunaku lwange olw'omusanvu. Yeah. So there are some things abantu betamanyi. Kati kyekiri kyengamba nti mbu ffenna kubairize tulikoze tujjukira ku Christmas eno Katonda olunaku alubala okusinziira ku mutima naye ajaguza Christmas entuufu mu mutima. Christmas tuli kabonero kakamanyi nnyo mu ggulu nti abasinga tulowooza kujaguza kujja kwa Yesu, but Christmas is beyond that. Christmas era olunaku olwa Christmas abantu abo kabajaguza mu mutima bajaguza mu butuufu bwayo. Kuba Christmas akabonero akasinga ku obukulu kwe kuwa. Ziza abantu mbagamba nnyo amaanyi agali mu kuwa, amaanyi agali mu kugaba. Nti senga amanyi kyekimu ku bintu ebikyasinza ottiisa abantu abo abawansi ba Illuminati abo. Senga abantu kyegire nnyo kuba mu kuwa tosobola kuwa nga tolina kwagala. Okuwa kuzina engeri gye kuzimba gye kushapinga okwagala. Omuntu waba akikoze tayagala wamala okikola ate muli alaba nga ate wabaawo atmosphere ebeera walaba nga ebintu bikyuse talina kyafiiriddwa gwawadde asanyuse okuleka nga omuntu yazaalibwa kalittima nga yazaalibwa demoni kwaze zitayagala. So ennaku ezo bwe batyo celebrating ensonga lwaki nti ennaku ez'enjawulo tusinza ku nnaku ez'enjawulo nga tetumanyi naye abo kaboka basinza okusinza okutuufu basinza mu mwoyo. Wenjogera okusinza mu mwoyo ne Bayibuli ezijjukira nga ebagamba nti bannaaye nze njagala abo abansinza mu mwoyo ne mazima. Ni Bayibuli era amateeka abiri agakyasinze ge batulekera agagamba nti yagala munno nga weeyagala. Oyagala Katonda wo n'omutima gwo n'emmeeme yo n'omwoyo gwo. Ebintu ebyo temanyi lwaki Bayibuli ya emphasizinga nnyo omwoyo n'emphasizing ekigambo mmeeme n'emphasizing ekigambo mutima. Abantu tumanyi yandibadde artist bandibadde bawandika ne bagamba nti nze njagala abo abagenda mu yeekaalu yange ne bansinza. Teyabyogera ayinawo ne wayogera mu ndagaano enkadde n'agamba sisanyukira ebyokyebwa byammwe ebya saddaaka zammwe n'obuloosa n'agamba tabisanyukira. So ebintu byonna byonna tugenda nga tubituna omuntu asinza Katonda omutuufu wolikera ku makya n'ova ku ogeraageranya okusinzaako oba engeri gy'osinzamu Katonda wo n'ebintu bino ebirabibwako n'ebintu bino ebikwatibwako n'otandika omusinza from deep inside.
Lwaki ngenda mu episode yayo njagala ngamba abantu tubikuke. Tuddeyo ku musana. So nsoso todde essaawa ey'omukaaga biki ebibaamu n'emyezi egy'enjawulo. Mwezi gutuwa akasana kalala n'omusana oguba ku Easter nagwo guba mulala. So kati tulina ebiseera mulimu ennaku ezimu mu mwaka abantu etufuna omusana omumyufu. Ogulabangako. Nkimanya some people abalaba wano there might be a chance nga abali balabyewo ku musana ogwo. Omusana ogwo omumyufu nagwo guli rare. Era ebiseera ebisinga gulina emyezi mwe gulabika. Tegulina myezi giri fixed. Guyinza okujja ne gulabika mu March ate awala n'ogusanga guli eno nyine mu September emyezi ebiseera ebisinga okutya kuba myezi egisembererayo emyezi eno egisembayo nga mumyufu. So tegwaka nti ne mugulabanga nti mumyufu negulaba ensi yonna nga myufu nedda. Ebiseera ebisinga guno omusana gujja lwaggulo. Gwe guba gwebaka. Kati vakwaka kasana akaketera okweba kwa horizon eyitira kweyanjawulo. Naye kali ekikawula kajja mangu nnyo n'okusinga kana kasana kafa akabulijje. Kali kate kakeerako manguko. Ogenda otunulanga eggulu liriko kala zino. Kuliko kale myufu ng'eyagala okwefaananyiriza ey'akakobe nga kajja kakka. So ako kawuga ekikawudde nti kyembagambye kikawudde ko kajja manguko kusinga kujja ng'ojja kana akabulijjo okwala kana akabulijja kati n'olengedde olusana luli olusemberayo ddala kano ko kajja manguko. Era ebiseera ebisinga katera kutandika ssaawa 10. Awo gendula n'ogamba obudde buli mu kukola ki buli mu kuziba nga buzibye mangu. So it's also phenomenal era kali rare. So akasana kano we kalabise bwe kavuddeyo nako omusajja abemina ti kayina ekyamaanyi kye kakola. Kati akasana akagenda osembayo essaawa ez'akasana ke kasana awo ng'emmambya esala. Emmambya n'esala waliwo akasana ako akavaayo n'okaba nga akasana akaaka naye nga wotuna oti ku ggulu okyalengera emmunyeenye. Akasana ako mwene mwasitukirayo mwennyini. Tudde wano. Nagenda wano ku mwenye ng'asituse. Kana akasana ogambye aka red kalina kyamaanyi nnyo kyekakola mbere kakola ki? Kati akakasana akakoleggula akabeera kagwa. Ebiseera ebisinga bano balumina tewabanga bagenda kuma abatani oluusi bagenda okuteekateeka balina emikolo gye bagenda okukolaakola. Akasana ako bakakoleramu nnyo. Yonati yenna omutuufu aba agenda tandika emikolo ate ekyo kijja kuba no abatera ogikolera eyo mu bibira mu bifo ebyenjawulo. Bwe budde bw'alina otandika oteekateekamu egundi ye ekifo wagenda okukolera. Obwo obudde bw'ateekateekeramu ekifo kye. Era wakiteekateeka mu budde obusukka mu obwo obudde mweri ebbanga kyangu nnyo olujigiriri lw'abakubye olusaako lw'abatungiridde okubanga lunafu. Atapinga maanyi ga kasana okunyweza okunyweza eno saako ye mu nnyanja okuyita berubinati okuyita n'abaafa in that eno akasana kwe kaba kazi we kagirako. Omwezi oguba guvuddeko emikono gyabwe gisinga gikola ku mwezi. Omwezi oguba guvuddeyo nagwo ne gwaka kweyo saako awo energy abeera abalansinze. Yaba n'abantu batambula mugundi because the moment Illuminati nawo ogenda wogala okukola gino emikolo nga energy tabalansinze kabaka weddemu kikuviirako obuzibu amaanyi ku physically you get affected. Ombiri gwo osobola okufuna endwadde okujja waawe ekirwadde ky'otamanyi physically obeera kikwetedde akabasa. So balina balansinga energy era ye kenyininyini wabanga negative energy ayina mungi. Era ebiseera ebisinga Illuminati baneeno oba weegendereza mu mayumba gaabwe balina kopa omumanyi kopa ono ya kopa oyo balina kopa oyo ennyumba zaabwe ebintu lusi banyweramu era n'ebikompa eribu bye bakozesa nga bakola emikolo egyo bibeera bya kopa.
temuli bikopo bya zaabu tebagala gold kate Illuminati abatuufu bali benyini konko bafa nnyo babalansinga nnyo energy nti okuva ddala ku mbeera y'obudde bwe balinaanye bye balya bye banywa ebintu bye bawuliriza their feed babalansinga nnyo energy kuba Illuminati ojingira ekyesooka okuyigiriza esooka nekuyigiriza obusobozi bw'omubiri gwo kuba teri kyakulwanisa kisinze kuba kyama omuntu omubiri gwe guno eno embiri gyaffe giri capable okukola ebintu bingi nnyo naawe omuntu byotamanyi guno omubiri guno gwolaba so byebintu byetusooka oyiga nemuyiga omubiri gw'omuntu gubeera gugira gutya like gukola gutya kyekigusanyusa tusomera ddala ebintu bingi okutuukira ddala ekintu kyolaba netumanya nti omuntu watunula ku kala gundi zisobola omunyiiza omuntu watunula wabeera mu kala bwezi zisobola omusanyusa kala bwezi zina kyezisitula mu muntu sound music kigwoba owuliriza music Illuminati gwe bawuliriza ali selective sinti they listen to every kind of music era nze nina music nganze omuntu gwe mpuliriza ndowooza wali onsanzeeko nga mpuliriza music olizitaba Celine Dion music yakaleka awanga abamukakamu kubanze music yanyambako okumeditatinga era nze music gwe mpuliriza nina frequencies za music ze mpuliriza tuliza music nga abamu frequencies tomala gawuliriza nti otuusa owuliriza luyimba buyimba nedda zero oluyimba werubanga tuli mu frequency kabanga mpulira mu frequency kwa muli mu frequency no zanjawulo mu frequencies disturbing entegeera yo nga zine ngezidafuyamu obwongo bwo muli mu frequencies zisitula spirit yo n'owuliranga eri kufuna energy so bintu bingi nnyo Illuminati bana ebintu byoyigayo era bintu binyo byomanya ku functioning y'omuntu kakati akasana kana ko bakakozesa kusetinga lufutu lwabwe lugendo kutuula olubakwate buli mwoyo bagutwala oba nabo bewa amaanyi kati awo aba agumya mubiri gwe akasana wa mikolo gyakolera kagumya omubiri gwe ne kagumya n'ekyoto ekyo kyaba ataddaawo akasana kukyongera amaanyi ako kakati kanu emambi esazaako akaka emambi yange esala Lucifer ye mwenyini mwene Lucifer sitani mwene kenyini ze saawa ze zasinga otambulira ku nsi kuno esaawa ezo ng'emambi esala ze saawa zimwasinga otambulira era akasana ako akabeerayo mpaka ng'emunyonyo eri ku ggulu nga ezikidde Lucifer ono Saabasaali Masanamu aba atambula ng'anoonya ki aba alambula mirimu asupervisinga mirimu kukwata bagayavu bakuba mbooko aba alambula bizinensi alina bizinensi muno kiki ekiba kimutambuza kati ekiba kimutambuza era ezo essaawa ezo ebiseera ebisinga abasamize baani saawa ezo bazaagala nnyo so kasuke nkuzekanga katonoze nalinga omuto nina ewaka we nalinga ebabeera nga bagenda nannyini wewaka wabanga agenda okukola yakeeranga ku makya nanfulumya era mu ssaawa ezo emmambya weesalira ng'akeera ku makya nanfulumya nga tannafuluma nnyumba nga amaze okamala bekinagamba nikosooka ofulume nga nfuluma nenyimirira mu luggya kale nga wenyimirira mu luggya yaŋŋamba nga kwata wakawe twali walingawo ekkubo era ekikomera liringa kkubo aneeri wali ego nikati nga ŋŋamba kwata akayinja oyimire wakati mu luggya okasuke ejjinja lisuke ekkubo ankeera ku makyala nga nkikola nkasuke ekkubo ng'alyoka agenda naye yali Illuminati sijja yali akola biki ebyo olina emyaka emeka awo nalina ndowooza emyaka nali mpeza emyaka 8 kati kawuli akasasiro oyo banna nali mpeza emyaka 8 musajja yali ki Illuminati ekintu ekyo balinanga ebintu byabwe waka nga beeraguzalaguza tayita babe
nganze nzege bayita banne tusabe mukama atukuume atuwe obulamu tukuze abaana baffe. Ewakane we nakulya it was a struggle kuba bankozesa nnyo mu bintu bingi. Tujja kugendawo fudde wano. So yakikola ng'ekyo mu budde obwo nga nkasuka ng'olwalyoka agenda okukola ekintu ekyo ngendo kiziba luvannyuma nnyo nti essaawa ezo ez'okumakya ezo ssaawa mbi nnyo era ssaawa omuntu awangulirawo wabeerawo amaanyi agaba gatambula. Omuntu wali obaddeko awo kamuzeeko abantu abalaba omuntu wali obaddeko awo n'obeerako awo nga oweddemu essuubi n'olira nga mutuufu oli empty nga weetamiddwa ng'omuntu wali obaddeko awo nga gwe this kind of a person nga mutuufu ne oba ogudde mu kizibu ki nga tobeeranga nga ku bulamu bwo tojjukira kubeerako awo nga tojjukira kubeerako awo nga owulira tosobola kuddamu kutandika buto nga you're not energized. Waliwo abantu abo nga they motivate themselves ne batandika buto. Abaana ababeera nnyo mu gete nze ndi muyimbi nja yimba yadde egaali nja gikuba ngenda kuba eri endala. So abantu abasinga they have that kind of energy bamuyina. So ekintu ekyo ku ssaawa eyo abantu bonna njagala mbagambe ku nsi kuno tuliwo lwa ssuubi. Kobeere mugundi kobeere mulokole essuubi lino eno ekintu ekitambuza essuubi kwe kukkiriza. Omuntu nga talina kukkiriza talina ki talina ssuubi. Ebiri byonna byanjawulo tho ekimu wekiri ekirala weekiri kuba omuntu okubeera n'essuubi papapa alina kuba nakukkiriza. Teri muntu alina kukkiriza nga talina ssuubi. Omuntu osobola kukkiriza mu kintu kyotasuubiramu. Ffenna tukusuubira nti Yesu Kristo alina okujja atukime kukujjako okwokubiri. Tulina essuubi kubanga tukikkiriza. Kati oli omusajja teri kintu kyasinze era ensonga ki ne mu Bible boogera no ku armor of God boogera kukkiriza nga ekyo breastplate kino kibeera wano mu kifuba ekikuba ng'omuyani ayambadde ekyokyoteka mu kifuba tugire kale engabo tugiyita engabo eyo gyayambala wano eno Bible weekyogerako. So essaawa eyo Lucifer aba ayita nga alawuna. Essaawa eyo essuubi mwerigwira essuubi mwerikola ki mweriyimukira era ye kati abeera awo essaawa ezo mwakwatira ebirooto. Waliwo ekyama kye mutamanyi ku birooto by the way. Omuntu mulowooza nti buli woloota we are just dreaming. Nakyo njafunayo onzijukiza bino ebintu ku oluusi mbyogerako nembirekaako mbanyumize ku birooto. Si kubanyumiza nti ngenda si kubanyumiza okuba president ndoto okuba doctor nga weebase mu mubiri n'owolota. Si kuba wano nti kubivunula sigamba nti ngenda kugamba nti banayo ngenda babuli ya science ali mabega w'ebirooto. Lwaki tuloota bwe tuloota tulagawa mu episode yaffe neddaka ki ekibaawo ng'omuntu aloota. So essaawa ezo ono omuyaye wabbira ebirooto tolota kati ebirooto bino eno sigamba nti mbunze njala kubeera president n'oloota nedda. He's stealing information gy'ofuna okuva mu bwakabaka bw'omuggulu. Omuntu yenna buli lunaku olukya buli wawunzika atyo omutwe afuna obubaka mu nsi ye y'omwoyo. Obubaka obwo it is kuba whenever we sleep we foresee our future. Tulabako mu biseera eby'omu maaso. Ensonga lwaki nti Bible erina ekiseera bwe tuka neyita omuntu Katonda. Tulabako mu biseera eby'omu maaso mu ngeri emyoyo gyaffe. Omanyi olulimi lw'abamalayika lwanjawo terulinga lwa muntu. Era mu birooto muneeno tutambulira nnyo mu bubonero ne mu nnimi ze tutamanyi. Bye bintu bye tulaba mu birooto. So omuntu ng'aloota obubaka buneeno bukugibwako kati gwe mulimu gwe era yakulembera religion baba batambulanga they are snatching. Ye kenyini tatuma bantu ye kenyini yesitukira okubba ebirooto. Sasa sitaani waliwo emirimu gye yeekolera nga ye tagitumako omuntu yenna. Egyo emirimu emirimu gwonna okukwata n'okunyweza omanyi onaaba nga oyagala okukwata omwoyo gw'omuntu
kwata essuubi lyago, kwata okukkiriza kwako. Kati egy'emirimu sitandi tagitumira muntu yenna. Tagitumira muntu yenna. Yagyekolera mwene. Yesitukira. Era abeerako ng'amonitalinga ng'atambula. Kugambye obudde obwo ng'emmambya esala omuntu either ofuna omukisa oba ebipale. Ensonga ki abantu abasinga bagamba nze wentambula ku makya n'enkya n'ensanga omuntu gundi oba n'ensanga kabonero n'ensanga kineeno manya olunaku lukoze eki? Nzirabuzi mu nju. Yes. Bwensanga embwa, bwensanga omusajja, bwensanga omukazi. Those people ng'ogyeko banene abeeyogeza laguza, those people right. Waliwo olunaku erukeera nga bakoze program naye n'owulira omutima nkugamba ogenda. Mutuufu n'olaba obubonero nga bukoze eki? Mulokole oli eyo oli musabe nnyo kituufu tukimanyi. Naye there are times when God is communicating manya. So waki omulokole eyo naye n'oba omuntu yenna omukkiriza musabire nnyo spirit ya discernment. Eyo spirit ekuyambako okwawula, mwoyo w'okwawula omanye. Mwoyo w'okwawula mukulu nnyo because at the moment omuntu waabikkula amaaso omuntu n'abikkuka amaaso manyi okubikkuka amaaso ekyo nakyo kintu kigazi nnyo. Era eri tukiyita mulabengako akabonero akeriise omuntu wano eryokusatu ku mutwe wano okalaba nnyo. Akabonero ako kategeeza ebintu bingi naye nabagamba abantu abasinga nti omuntu gy'okoma okwagala ennyo okumanya ogenda fundikira osinziza sitaani kuba ye ate mukazannyo komwakkubira buli kimu oyagala kimanyi. Buli kimu oyagala kimanya. Abantu ababuuza ebibuuzo kakati muga Katonda yatonda ensi ani yatonda Katonda? Ebyo ebintu ebyo oyagala okubimanya. N'akwata layini awo n'alemera awo nga yagamba bwe mutalimbuli yatonda Katonda sijja kulokoka n'ogawa batobirokkabireko oyambaani. Muli yagala okumanya ennyo amazima mugenda fundikira musinziza sitaani. Kuba mu Luminati kye basooka okutukolera basooka ne batuyigiriza okuggula eriiso eryo eryokusatu. Okuggula eriiso eryokusatu kankikoneko briefly. Si kwe kugamba nti mbu eriiso lyeggula erya wano. But it is what you spiritual awareness oba spiritual awakeness. Ogguka ensi ey'omwoyo n'ogguka n'obanga weeka ebintu byetubyobeera ng'okola ebyo nja binyumamu episode eri kuba byonna biri awo mu kuloota n'omanya. Nze nabagambako nti ntambula ekiro ebiseera ebisingawo emba nze neebase nsobola okuva mu mubiri gwange ng'essaawa ewo oyagala woogutwala. Naye niko walokoka? Nalokoka. Nalokoka naye nina ebintu oluusi bye nkugamba nagamba nti abantu tuzaalibwa with different abilities. Oyina ekirabo ky'oyina omuntu kyesiyina omuntu mulala yina kyatayina. Mulimu abantu nga balina ekirabo eky'okugaba nga ye niwaaba mu bwavu bwenkana watabulwako kyagaba. That is a gift. Tagwesa. Even at his lowest, umulaba nti is at his lowest. Tagwesa. Naye nga yaga munayenze buli wengaba nange nkola ki? Nfuna. Kati mulimu abantu nga mutuufu byagabi naye nga bye tebikyukangako. Awo si wayina olabira omukisa. Ensonga lwaki nnyumirwa nnyo ekigambo ky'otula bagamba nti gw'atawulidde kyakugaba it's not your time. Tokikaka. Kireke. Awo si woyina okusumululirwa oba si kwe kuyitibwako. So we also have different abilities nti mu bwakatonda tuziina era niwe twali eri twakola ki? Nze nali mmanyi nti mbwe ebirabo bino nabifuna lwakuba nti mbu mu bwakatonda naye munnaayi nagenda otuuka ate eri wansi nga bibayayaanira bibanjagalako. Then I was like kinga ebirabo byange bingasa kyo bikozesa kulwa sitaani nga nange mutima nkiwulira tekisanyusa gundi yange. So byebyo ebintu byenkugambye nti ebibeerayo kati okuddayo wano katini wano embadde ndi mu kunnyonnyola obudde obwo obw'okumakya. Obudde obwo obw'okumakya omwenye wabeera nga atambula alawuna ensi. Omuntu owangulirawo omuntu ofiirawo ofiirizibwawo. Owangula oba ofiirizibwa. Mwe mulowooza lwaki obudde obwo nga enjuba enaatera okugolokoka ne jjajja waffe ffenna mwe twava gwe baasuubiza Yakobo omwava omugigi ogukyasinza okuba nga gutya Katonda. Yakobo oyo Bayibuli egamba nti awo n'ameggana ne Katonda. Tegamba nti ameggana naani? Ne malayika. Ega malayika yajja. Malayika we yakka
n'agiwangula yagiwangula emmambi esala kati Bayibuli negamba nti omusajja gwe yali ameggana naye n'amugamba nti omegganye ne Katonda saba kyoyagala kikuweebwe ng'emmambi esala yali amegganye n'omusajja gwe yali alwana naye omusajja oyo n'amugamba nti omegganye ne Katonda saba kyoyagala kikuweebwe abantu nabagamba discernment era juzwa nabagamba nti amazima n'ekituufu amazima gali nti essaawa ey'okumakya nga bwe tugiraba abantu bakoleramu ebintu bingi nnyo naye essaawa ey'okumakya ekituufu kiri nti awo owangulira oba woofiirizibwa essaawa ey'okumakya era nyumirwa nnyo abalokole bano abakeera ennyo okumakya ne basaba essaawa ey'okumakya eyo togizanyisa ssaawa ey'omwendo eyo ozokusoosabye obeezezaamu mpaka ssaawa 11 kuba emmambi esala between 11 awo nga tunatoloyingira 12 essala ya tabu nnyo ssaawa ya tabu ate si beera awo ekake essaawa eyo nzibu nnyo kati wano abalokola abasaba bo bakimanyi kyemba njogerako olwaleero episode ya ile kutusizwa kwa Bongo Chaite Foundation be bakama bafa batuma wano tuli mu kuzimba somero y'abaana ba ku luguudo kitegeeza ki omwana wa mugaso nnyo mu nsi yaffe era zino t-shirt zolaba every child matters twagala buli t-shirt gye twambala wano ebenga ekola amakulu eri ensi yaffe n'obwakabaka bwa Katonda waffe tetwagala kwambala bwambazirebo nga twambala ebigambo byaffe bw'okasomako ka communicating every child matters buli mwana matalinga buli mwana wa mugaso kale nno twagala tujje obwana bw'oku luguudo obwo bukuba abantu obutta abantu bu victim osanga akaana akato ng'essubi lyabula ate kamanyi Katonda naye ng'ate bwe bugenda okuba obukulu bw'enkya kubamu akafaananyi nga omutaka w'enkya yakulira ku kkubo tamanyi Katonda yakula bba naye ng'afuuse mutaka ku kyalo ekimu ensi yaffe egenda kubaawa kale nno twegatte campaign tuli mu kusereka gwe kyonna ky'oyina osobola kitwanoga katwongere ku Kamengo ewaka w'abaana wagaziwe n'ekirala ekyo kimu kiba kimu kya 10 kyansi ky'oba otuwa ekisinga okuba ekikulu kino tuli bakozi tukola art ebitebe by'omu compound ya Antique Chairs balakoni menye kindeke ky'ebisiige ennyumba yo hoteli yo gituwa nga bakagijjako omukono fene tujja tujisiiga ne tujikukwasa ngeri matiribo tutadde mu furniture tutadde mu gapoti gebimuli tutadde mu ebipaints buli kimu sente ezo zotuwa kituufu oba oyambye fe okulya ku ntuuyo zaffe naye ate oba oddidde paati ekyasinza okuba ennene ng'ogitadde mbaana bakateeyamba abaana b'oku luguudo sente zikozesa bajjayo oba turesinga tuba n'abantu ku ground abatresa ababa supervisinga abagamba basula wano bakutte wano abatuyambako okunywera ku ground abantu abo bonna bakusasula era tubasasula tuba n'abantu abajjanjaba abaana abo ababakebera abaana bagula engoye abaana balwala buli kimu akalimu ako k'oba otuwa oba okaweeredde ddala emikono emituufu kugamba ejiyambako ku mwana w'eggwanga kubanga nze nkimanyi bulungi watali mwana wa ggwanga twanimaliriza obubiso ng'omwana Katonda Bongo Chaite Foundation giwagire ng'oyitaawo naawe alina foundation endala tolinda kuwandikira bazungu mabadu waffe tugamba nti nedda twajja kubidibya ate nno kino ekintu nkyogera n'olulimi lwange nkyatuza omwoyo gwange nga kiyita mu kamwa kange ne mu kifulo ekyokusaagirira naye mu bbanga nimugenda kulaba Bongo Chaite Foundation ng'ekyusizza mindset z'Abannayuganda bonna ne foundation zizonna twagala mu 2023 tubenga tubakyali foundation eba proud ng'omuzungu agizzeemu kyagenda kugiyamba twagala buli foundation ebenga naye situka newandikira ku bazungu amabaluwa ngebagamba waayo twagala kubayamba ekikye mutayina nga ziva wano Uganda twagala tugizeewo ekitiibwa ky'Abannayuganda ekyokugaba tumanyikiddwa lwakwagala lwakwewaayo twagala tukomye ebibaluwa ebyo bannamu tuyambeko okuyamba si lutalo okuyamba si kibonerezo okuyamba buweereza bwe tulina okweyagaliramu twagala tubukole nga tuli basanyufu
kakati twagala tubenga kugamba okuyamba kuno tukufulira ddala okwala isi okuli chip kwange chifu kirindi katonda kutonda kuli chip tukoyo kuandikira abazungu ambaluwa bitwajjo dibya gwe mufirika munanga ali omudugavu munanga ali nawo osobola kikola ku kyalo kyo oyina olugoyo olwota kyayambala oyina nga tojota kyayambala gwo biteekawo byokya obo bisuula tandikira kwekyo gwe buli lwota kyayambala rose bulungi duteke mu village basket mu bakyamani bw'ebyalo mukoleyeko ku village baskets z'ebyalo byammwe abatuuze abayina engoye zibatanayambala muzitwalenge wa chairman oba chairman mufunenge ennaku muyiseemu village basket eyo bazisuulemu mugende ate muzigabire bannammwe abali obubi kati olaba community bwe yeeyamba teetaga na muzungu mwabafumba emmere ne mugiyiwa kasasira emmere yonna ne mugiyiwa nedda kibi mufuneyo ka food basket emmere eyo buli yafumba emmere nga nyingi agibugumya agiteeke mu katifini tugikuŋŋaanye nga buli lwaggulo tugitwalire bannaffe abatalina kyaggulo kati kyolaba entegeko eyo kale nno Labon Charity Foundation yajja kukola ebyo twegatteko jangu otukyalireko jangu otusomese jangu tuyigire wamu jangu tuplaningire wamu olwo ne eggwanga lyaffe liddemu libe great nate kulaba tuna n'ensi yange mweraba.